enteekateeka eno ekoleddwa n'okubunyisa mu disitulikiti esobamu 2 okuli Mbalala, Jinja, Masaka, Luweero n'awalala, era nga wano embuzi ez'olulyo nga zirina amata amanene ezimanyiddwa nga Big Eared Goat nga zino ziva mu ggwanga erya China. Embuzi zino zatuuka mu kifo kya gavumenti we zikuumirwa ekimanyiddwa nga Mbalala Zone Agriculture Research Development Institute omwezi gw'Oktoba okusobola okuzinoonyerezaako ebizikwatako. How does it tolerate the browsing, the feed that is here, as opposed to what was available in China? So we are happy that these goats are adapting quite well and stabilizing quite well, but we are continuing to collect data. Dr. Andrew Wange Bugenyi akola ku kunoonyereza agamba nti embuzi zino bazizudde nti nnungi nnyo ezisobola okugumira embeera yonna ng'omuli endwadde n'ebirala. Embuzi zino ze bayita Big Ear Goat okuva e China. Ekyaleese embuzi zino wano mu Uganda, kuba naffe tulina embuzi zaffe mu Uganda, tulina embuzi ez'Amubende, tulina embuzi eya East Africa, tulina ez'Ekasolwe. Embuzi ezo nnungi, naye kirungi ku mbuzi eno nti ekula mangu nnyo ate egejja mangu. Ono agambye era bakyasoma ku mbuzi zino okulaba nga bayamba omulunzi asobole okuzifunamu. Embuzi zino mu myezi nga 6 oyinza embuzi ezaaliddwa eyinza okugenda beyond 50 kilograms. So kati twaleeta embuzi eno tusobole okuwanyisa okufuna embuzi enkyotala nti embuzi zaffe eza wano mu Uganda nazo zifuna omusaayi gw'embuzi eno ekula amangu supiidi, tusobole okubeera nti tusobole okutunda embuzi zaffe mu ngeri y'ennyama. Jjukire nti embuzi yaffe ya East Africa erimu nga kilo 8 ku 12, naye ate eno embuzi egenda mu kilo 8 bibiri ku 10. Ye omukugu okuva mu FAO agamba nti wadde enteekateeka eno egenda kuggwa naye baagala esigale ng'etambula. The fact that this project activity is hosted in the National Agricultural Research Organization is quite important because it ensures that research innovation would continue, which are the drivers of development effectiveness. We need innovation, we need research. We need to know how the new technology introduced to Uganda, to China, the Big Ear Goats, how can they be sustained? What are the challenges we face, and how can those 3 parties together can scale up the good results achieved? The project activities are integrated in programs and in activities. This is one of the ways that we can sustain results. Now, akatale tukalina ffe nga abaana Uganda tulina akatale ek'ennyama. Mujjukire nti n'ennyama gye tulya tetumala, kitegeeza akatale gye kali bwe kali gwe ogula ennyama olye ng'omuntu. Ate n'akatale k'ebweru nako tukalina n'ebisaliro slaughter places, slaughter facilities abatwa tugirina. Godfrey Sempijja yakusakidde eggulire lino ku Rapid TV1.